نعم. إمام شيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة نغامانتي والله كاتي وانا تنجنولا بسم الله الرحمن الرحيم توغامنتي بسم الله كتغيزانتي نسوسي أي أبتدئ نسوسي أكسما إلينيا يا الله كاتي نغانتي الله إلينيا الله لتغيزاتي نغانتي علم إلينيا أو إيشيغامبو الله علم لبالينيا إلينيا ليونا علم لإلينيا لتغيريا كيشين تشونا Matuga anti Abdallah iyo ismu alam linnya lyaki lya muntu oba lya kintu kitukola ki kitegererako oba ekintu ekitegeera tayib kadinagamba nti Allahu linnya alamun linnya lidhati au ala dhati linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala yekka etegerezebwa ne Allah yekka era tukkirizibwa muntu yenna kutuma mwana we Allah amakulu erinnya eryo Allah lya Allah yekka subhanahu wa ta'ala ilah linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala yekka era liva mu kigambo ilah katonda Allah ilah Allah kati agamba nti alamun lidhati linnya lye Allah yekka subhanahu wa ta'ala الواجب الوجودي akakasibwawo oba owetteeka w'okubeera nga waali Imam Sheikh Zakaria al-Ansari nagambye nti yali mumanyi nnyo mu irimu ez'enjawulo kati wano yageze mu ilmu al-kalam eno gye tuyita ilmu al-mantiq abasoma mantiq ilmu al-kalam tuyina nti taqsimu al-ashya ebintu byonna tubyawulamu emiteeke esatu ebintu byonna mu ilmu al-kalam oba mantiqi tubyawulamu emiteeke esatu mu kubeerawo kwabyo waliwo ebintu wajibul wujud nga byatteeka okubeerawo amakulu ng'obwongo bukakasa bulungi nti ebintu ebyo weebiri oba tegereka obwongo nga bukakasa nga kyabwatteeka ku bwongo okubeera nga ebintu ebyo yusawiruhu oba tegereka obwongo bukakasa nti ebintu ebyo bikola bitya weebiri kyetuyita wajibul wujud Allah subhanahu wa ta'ala obwongo bw'omuntu bwonna obwongo buli salimu obutegereka buteekeddwa okubeera nga bumanya nti Allah waali la mahal tewali kirala kyonna ekyo kyatteeka obwongo bw'omuntu bwonna obutegeera obulungi okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala waatya waali olwa obujulizi bungi nnyo obukiraga kutonda kwensi kutonda nawe kwennyini wa fi anfusikum afala tubasirun nawe kwennyini oba weetunudde kani akutonda tewali wani akutonda ani tegeddwa okumanya nti waliwo atonda waliwo akola ebyo yani Allah kwega kyabwatteeka obwongo bwonna okubeera nga ekyo bukakasa nti waliwo ateekeddwa okubeerawo ye Allah subhanahu wa ta'ala then omuteeko ogwokubiri mumkin alwujudi mumkin alwujud waliwo ebintu ebimu nga kikkirizibwa okubeerawo ekyokulabirako darusu yaffe obwongo nga bukkiriza ekintu ekyo okubeerawo obutabeerawo kyokulabirako darusu yaffe tugenda kusoma manzumatu muqaddima obwongo bugamba nti ye tujja kukisoma esobola okubeerawo obutabeerawo wali wagamba nti waliyo ekyo bayita azhari asharifu obwongo bukkiriza nti yejeeri oba bugaana nti ateriiyo mumkin ebintu byonna ebisigadde bikkirizibwa obwongo bukkiriza okubeera nga either bibeerawo oba obutakola ki obutabeerawo tayib then newabeerawo ebintu nga mustahilu lwujud obwongo tebubukkiriza kubeerayo mayi obwongo nga tebukkiriza kintu ekyo kukola ki kubeerawo ekyokulabirako nga okubeera nga ijma'u al-mudaddain ebintu nga bya opposite bya kyennyume n'obeera nga obwongo nti busobola okukikkiriza okubeera nga ebintu ebyo bisobola okubeera nga bikuŋŋaanira wamu ebintu nga bya opposite nga tebikwatagana okubeera nga bibeera wamu obwongo tebukikkiriza ekyokulabirako omuntu asobola okubeera nga enjala emuluma ng'ate mukufu era obwongo olaba nga mustahil zai nzikuse nnyo
ate enjala ennuma nnyo eda kati ebyo obwongo waliwo ebintu ebimu ng'obwongo tebusobola kukwatagana ekiro n'emisana olina oga nti obudde bwaki bwakiro bwa misana eda bwakiro ate bwa misana same time kisoboka kati ng'obwongo olaba nti mustahil alwujud tekisoboka kubeera ng'obudde bwa misana ate nga bwakiro eda kalamu farigh kakyava agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala linnya likozesebwa ku Allah yekka subhanahu wa ta'ala oyo akakasibwa obanga kyatteeka obwongo bw'omuntu okumanya nti Allah waali subhanahu wa ta'ala. N'agamba Sheikh al-mustahiqi li jami'i al-mahamidi oyo asaanidde okubeera nga atenderezebwa amatendo gonna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatenderezebwa amatendo gonna amatendo amajjuvu amalungi gonna gani nga Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo nti bismillah linnya lya Allah eryo soso okusoma erinnya lya Allah oyo Allah erinnya eryo Allah linnya liri Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Era ng'obwongo tebukkirizibwa kubeera nga tebunywezaawo okuleka buteekeddwa kunywezaawo kubeeraawo kwe Allah subhanahu wa ta'ala oyo asaanidde okubeera nga atenderezebwa amakulu amatendo gonna gasaanidde okubeera nga ge mustahiqu yasaanidde bategere naye lwakuba nti abantu batendereza ebitateekeddwa kutenderezebwa oli n'atendereza omukyala we n'atendereza omwana we n'atendereza naye ng'ateekeddwa okutenderezebwa ye Allah kubanga ne byatendereza nabyo omwana we asobola omutendereza olw'obugagga olw'amagezi ani amuwadde obugagga ab'amagezi era Allah amakulu ateekeddwa okutenderezebwa mu butuufu bw'okutenderezebwa ye Allah kubanga bino byotendereza nabyo omuntu osobola okutendereza omuntu omukyalo oyo mulungi omukyalo oyo akola kino akola kiri naye byonna ani yabimuwa era oddayo Allah amakulu nti Allah yateekeddwa okukola ki okutenderezebwa mu mbeera zonna tayib. N'agamba nti ate arrahman kuba Allah agamba bismillahi arrahmani arrahim bismillahi arrahmani arrahim mulimu erinnya arrahman arrahim. N'agamba nti arrahmani arrahim wasfani buniya min arrahmati lilmubalaghati erinnya arrahman ne arrahim bitendo bya Allah soso okusoma erinnya lya Allah bismillahi soso okutoma erinnya lya Allah yaliwo oyo n'omuwasafa n'omwogerako ebitendo bye kibanga oli wanakubuuza nti yes bismillah soso okusoma erinnya lya Allah olina kubuuza nti Allah kyoyo gwoyogerako nomugaa nti arrahmani arrahim omusaasizi ow'ekisa ekingi kati kyavaga nti arrahmani ne rahim wasfani bitendo bibiri ebyo buniya byazimbibwa min arrahma nga biva mu kusaasira makulu arrahman ne arrahim byonna biva mu rahma kusaasira obategereka naye byazimbibwa lilmubalagha okubeera nga bikyusussa nti okusaasira kuno ekisa ekingi kino kisusse kibuna obategereka kyetuyita mubalagha muntu okubeera nga ekitwa kisussa obategereka naga nti waqaddama arrahmani olaba Sheikh Zakaria al-Ansari yali daqiqi nnyo yali yegendeeza nnyo kyova ekitabo yakituuma daqaiqul muhkama kyebayita daqaiq ali dikka talina kyayitako okuleka nga akinnyonnyodde n'akiyingira munda deep kuba kati omuntu wawo twandibadde tumaze nti nsoosa okusoma erinnya lya Allah ow'ekisa bismillahi rahmani rahim nsoosa okusoma erinnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi awo ne tugenda asooka n'ayimirira n'akunnyonnyola buli kimu daqiiq kyova olaba ekitabo kiyitibwa daqiiq y'omuntu okubeera deep okitegedde n'agamba nti omuntu teyeefiirayo wali webuuzizaako ekibuuzo lwaki Allah yagamba bismillahi rrahmani rrahim n'atagamba bismillahi rrahimi rrahman wali webuuzizaako lwaki Allah yagamba bismillahi rrahmani rrahim rahmani nesooka then nazzaako rrahim n'atagamba bismillahi rrahimi rrahman n'atasosa rrahman oyinza obutakyebuuza gwe ayagala okusoma obusomi naye omuntu asoma nga addaqaiq daqiq mwerimu yebuuza ebibuuzo ebifanaganako ebityo
era ansa zaabyo weebiziri. N'agamba Imam kati ansa agituwadde. Lwaki Allah yasoosa Ar-Rahmani n'atasoosa Ar-Rahim? N'agamba nti waqaddama Ar-Rahmani, Allah yasoosa Ar-Rahmani, yasoosa ekisa oba erinnya Ar-Rahman Allah lyakisoosa. Lwaki? Liannahu ablaghu, olw'ensonga nti lyerisussa kwegamba lyerya waggulu okusinga ku Rahimi. Ar-Rahman lyerya waggulu oba okusaasira tugamba nti nsoosa okusoma erinnya lya Allah omusaasizi. Omusaasizi asaasira buli kimu. Tuvula mu nzivunulo endala oluusi bwe tuba tuvunula tugamba soosa okusoma erinnya lya Allah asaasire abamukkiriza n'abatamukkiriza ku duniya, agenda okusaasira abamukkiriza bonna ku akhira. Ar-Rahman kitegeeza Ar-Rahman asaasira abamukkiriza ku duniya n'abatamukkiriza. Amakulu okusaasirwa okwo kubuna buli kimu, kyova Allah yakusoosa. Era okusaasirwa okwo kwa ku duniya, tusooka kubeera mu duniya ne tugenda ku akhira, kyova Allah yakusoosa. Lwaki Allah yasoosa Ar-Rahman omusaasizi asaasira abamukkiriza ku duniya n'abatamukkiriza? Kubanga bye bisooka era duniya yeesooka, si bwe kiri? Duniya yeesooka, kyovula Allah yakisoosa. Ekyokubiri, okusaasirwa okwo kungi kubuna abamukkiriza n'abatamukkiriza, kyovula era Allah yakusoosa. Ar-Rahim kakyovula Imam yagaa nti li anna ziyadata al-bina, waliwo qaida mu sarf ya yirimu ya sarf egamba nti ziyadata al-bina tadullu ala ziyadati al-ma'na. Okwongerezebwa oba okwongera mu kuzimbibwa kw'ekigambo kitegeerezebwamu oba kitegeerebwamu okwongerezebwa mu makulu. Ya salam, qaida sarfiyya egamba nti okwongera mu kuzimba kw'ekigambo, ekigambo kiri rahma, rahma bwe tugamba nti Ar-Rahman kiba kyongerezebwamu ennyukuta si nnyingi. Ar-Rahman kale katugambe bwetti ekigambo Rahman ne Rahim bikwate bigambe bibiri, Rahman ne Rahim tubibale ennyukuta ezirimu. Ekigambo Rahman mulimu ennyukuta mmeka? Ra yesooka, ha'u biri, mim satu, alif nya, nuni meka? Tano. Rahman. Ate Rahim kirimu meka? Ra wemu, ha'u biri, ya'u nya, satu, mimu nya. Tolaba Ar-Rahmani kirimu ennyukuta meka? Tano. Ate Rahimu kirimu ennyukuta meka? Nya. Kiriwo ekisinga okubeera ekyamaanyi si Rahman. Kakyagambye nti okongezebwa mu nnyukuta yonna Rahman nola ne ra yennyini ya shadda Ar-Rahman tegeze ennyukuta sobola okubeera nga zirina mukaaga mu kigambo ekyo. Amategereka kati naga nti okwongerezebwa ennyukuta ennyingi mu kigambo ne tukyongeramu ennyukuta ennyingi kitegeeza bukulu bwakyo oba buli ekigambo bwe kyeyongeramu ennyukuta mu nzimbibwa yakyo kyeyongeramu amakulu. Buli bwe kyeyongeramu ennyukuta kyeyongeramu amakulu, bwe kyeyongeramu ennyukuta kyeyongeramu amakulu. Kati Rahman amakulu gaakyo ga waggulu nnyo okusinga ku Rahim, kyovula kyasoosebwa. Bwe tuba tugamba bisimillahi Rahman kyetutandika nakyo olw'ensonga nti amakulu gaakyo ga waggulu nnyo. Mukategedde? Tayib. N'agamba nti kama fi qata'a wa qatta'a, ng'omuntu w'anaagamba qata'a, bwe kugamba nti sala qata'a, nyinza okugamba nti sala omugaati ogwo qata'a, ogenda gusalamu ebitundu bibiri ompe. Nimwe okugamba nti qatta'a, ta'u n'engiteekako shadda, qatta'a, mba ntegeeza nti omugaati ogwo gutemeteme bupisipisi nga bungi, oba ogenda gutematemamu ebitundutundu nga abiri oba asatu. Shegede kini ngambye qata'a, ekigambo kikimu qatta'a, naye olw'ensonga nti qatta'a kitegeeza kyeyongedde mu balagha, ngenda yitirisa, ngenda kisusa okutematema, naye qata'a mba ntema omulundi gutya, omulundi gumu. Wa min thamma, n'olw'ensonga eyo atlaqa jama'atun, abamanyi abamu bagamba Ar-Rahman, ekigambo Ar-Rahman ala mufidi jalali ni'am kitegeezebwamu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebyengera ebiki ebinene, ebyengera byonna musaasizi
ennyo atuwa ebyengera ebinene ng'ekyengera ky'obusiraamu. Waliwo ebyengera ebinene bitulanga binene, kati byonna byonna Ar-Rahman yakola ki? Yabituwa. Ate Ar-Rahim ala mufidhi daqaiqiha atuwa ebyengera nga bitini nnyo naye era nga nabyo byengera. Ekyokulabirako essimu Allah gyatuwa kyengera naye si kyengera kyamaanyi oba okigeregeranyiza ku busiraamu, naye nga nayo essimu kyengera. Ekkanzu gy'oyambadde kyengera naye ate si kyengera kyamaanyi okusinga obulamu Allah bwakuwadde. Okyegera kati Ar-Rahman ye musaasizaako ebyengera ebinene. Ar-Rahim ate era wekisa ekingi akuwa ebyengera ebitini. Abamanyi abamu bwe batyo bakivunula, abamanyi abanye bagamba nti kyategeeza Ar-Rahman yowekisa ekingi, ekisa kye nga kibuna ku buli kitonde kyonna. Omukafiiri atamusinza, omushiriku yenna yenna, buli kitonde kyonna kyonna ekiri ku nsi Allah akisaasira, either kimusinza oba tekimusinza. Ye Ar-Rahman. Then Ar-Rahim ekisa kye waliwo ekigenda okukola nga kikola ku bantu bakika kimu, abo abamusinza abamutegeera ku lunaku lw'enkomerero. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tujja kutandikira ddala ku baiti esooka okusinziira ku bitabo ebisinga. Egamba yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn Jazari ash-Shafi'i, gye tujja otandikirako ku mulundi ogujja.